This is from Pantilla Ngena kubanga ate ntandikirawo abalungi abagara naye nga mbanirizaako ku PJ Daniel Kamwe bali jonna gye mutussako engalo eyo gye musinzidde ekiriwo essaawa eno era ng'ekyogerwako abangi ye mukulu amanyiddwa nga Alien Skin okubanga ate akwata akabinja ke mu matumbi budde kiro bwe batyo ne basalako headquarters z'ekibiina kya National Unity Platform ezisangibwa Makerere Kavule ne bagenda maaso okubanga ate bakolawo ku ngeri y'effujjo bano nno bakikola mu kiro ekyakesaza olunaku olw'eggulo era nga wenjogera essaawa eno bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bagenze maaso okubanga ate boogera ku nsonga eno nga bayita ku mikutu gyabwe bawandiise ne bagamba nti amakya ga leero ssaawa 9:15 oba mu kiro kya leero ettiimu ng'ekulemberwamu omuyimbi amanyiddwa nga Alien Skin yagenze maaso okubanga ate erumba National Unity Platform headquarters wali eri Makerere Kavule bano bagenze maaso okubanga ate bakola effujjo ku kikomera kyaffe era ne bagenda maaso okubanga ate batiisatiisa security guard eyabadde ku duty tebakomyawo bajjeeyo ebiwandiika ku bisenge ne bawandiika ebigambo ebirumbagana ku bisenge byaffe ne bongerako ne bagamba nti kyannaku nnyo ate era kyakwejjusa nnyo okulaba nti bano baganda baffe tebasobodde kuyiga oba kulabira kwabo abazze bakozesebwa dictator mu myaka egiyise okitegeera omono nga mwe muli basipapa mwe muli basubi mwe muli bazebra mwe muli bakitata n'abalala n'agamba nti abo bonna bazzenga bakozesebwa buli lwe tubadde nga tutuuka mu biseera by'okulonda wabaawo akabinja k'abantu akagunjibwawo akagenda maaso okubanga ate kakola effujjo ku bantu ba bulijjo n'abantu oluusi ababeera bavuganya gavumenti n'agamba naye katusuubire nti mmwe munaasobola okutuula wansi ne mwefumitiriza ku ebyo bye muli kukola oba bye musindikirizibwa okukola ng'obudde tebunnaba kubanga ate bubakwata obwe bumu ku butambi obwakwatiddwa ku mbeera eno Alien Skin mwennyini yadde avuga emmotoka nga ayolekeza ekibinja kye mu kifo kino so ng'ate era ne CCTV kamera z'ekibiina kya National Unity Platform ku headquarters zabaddewo nnyonyi ddala nga zigenda maaso okubanga ate ziraba buli kimu ekigenda maaso abantu ab'enjawulo bavuddeyo okubanga ate bareactinga ku nsonga eno ng'era bengenda okubanga ate mbakutusaako omukyala Bad Black yagambye nti ffenna tujjukira abantu nga Sobi Sipapa Kitata owa Boda so munnange bulimbwa eba n'olunaku lwayo kweno regime era akadde kajja kubanga kakola ki kajja oye mukyala amanyiddwa nga Bad Black bw'atyo yagenze maaso okubanga ate ayogera ku ki ku mbeera eno agezaako okulabula Alien Skin nti akadde kajja kutuuka bino byakola naye akadde ke kaggweyo kubanga bangi ababikoze abadde mu ttulu bange erirye basobi basipapa bakitata naye akadde kaabwe kakola ki kaggwako waliwo abadde balindiridde endowooza ya Fifi the Queen ku nsonga eno kubanga awagira NUP ate awagira neki ne Fangoni Forest yagambye nti abaana bo mu kabira this was not necessary ate balumbye temumulumba ate mujjukire mulina abawagizi nga bawagira side zombi nsigadde ndina Banjawo mu kabira Forest omukadde w'ekkanisa ye bw'atyo bwe yabasabye baleme kulumba ate balumbye aka Ibrahim Mukasa kajja kuba kawanvu mukko naye nga ngina kubanga ate nkabayitiramu yamuwandikidde namugamba nti Mwami Patrick Murana also known as Alien Skin bw'ofuna obudde nyambo nziremu ebibuuzo bino naye biddiremu mutima gwo tokozesa kamwako okwatula n'abuuza ekisooka nfunirayo akatambi oba eddoboozi ng'abantu bano wammanga bayisa olugaayo mu bavuganya gavumenti lisiti n'etambula nga kuliko Hajamis Kigundu, Sudiru Pareria, Godfrey Kirumira, Patrick Bitature, Charles Mbire, Sir Gordon Wavamuno, MW Katongole Quality Chemicals, Haj Omar Mandela City Oil, Mutasa Kafero, MW Chiwanuka Radio 1. Ekibuuzo ekyokubiri n'amugamba nti wali obadde kaawo n'olowooza nti bugenda kukya ng'omukulu Yoweri Kaguta Museveni avudde mu buyinza n'amuterako question mark. Ekibuuzo ekyokusatu yamubuuzizza nti ebiseera bye eby'omu maaso nga gavumenti ya Pulezidenti Museveni evuunikiddwa bikulabikira bitya
Ekibuuzo ekyokuna, lwaki okola ebintu General Muhoozi, General Salim Saleh, Sodo Kaguta, Team Chairman bye batasobola kukola ate ng'obusobozi babulina? Ekibuuzo ekyokutaano, okolera President Museveni oba okolera Kabampaani? Ekibuuzo ekyomukaaga, mu kulaba okukosebo olowooza President Museveni akyafuga emyaka emeka mu maaso? Ekibuuzo ekyomusanvu, olowooza kigenda kutwalira emyaka emeka okusaba ekisonyiwo eri abantu b'onyigiriza nga weekwesse mu kabuti ya gavumenti? Ekibuuzo ekyomunaana, obulumbaganyi bwe wakoze ku kibiina kya National Unity Platform bwe ziba nsimbi wafunye mmeka era ogenda kuziriirako emyaka emeka? Ekibuuzo ekyomwenda, olina kyanjawulo ki oba nkizo ki okwawukana ku bantu abazannyidde gavumenti emizannyo nga ggwe gy'ozannya oba ng'egyo gy'ozannya? Ekibuuzo namba 10 era nga kyekibuuzo ekyasembyeyo, yamubuuzizza nti nsi ki ekwanguyira mw'oyinza okuddukira okufuna obubuddamu singa nnyaffe Uganda etabanguka olwaleero? N'amuwandiikira wansi awo ng'amugamba nti nkwagaliza mirembe na ssanyu, era n'amugeera olugero n'agamba nti Omuganda agamba nti ew'omuzira oba luggwayo lutya mmaliraayo, ng'ew'omunafu mmaliraayo. Naga nsigadde nze Ibrahim Mukasa wano e Masaba Nkokonjeru. Bwatyo Ibrahim Mukasa bwe yawandiikidde mwana mulenzi amanyiddwa nga Alien Skinner refugee yagenze maaso okubanga ate akola ku kibiina kya National Unity Platform. Kansubire nti ebibuuzo bibadde mu lulimi Luganda loud and clear bwenti bwempulikise. Ngenda kubanga ate mbatusaako bo abasobodde okubanga ate bakozesa obutambi era nga mwabo mwemuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Uptop Boss, mwemuli mwana mulenzi amanyiddwa nga Calvin Kayanja. Calvin Kayanja tukimanyi bulungi nnyo nti asabula ekibiina kya National Unity Platform okusingira ddala omukulembeze wakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ku mulundi guno yagenze maaso okubanga ate anenya mwana mulenzi amanyiddwa nga Patrick Mulwana muyite Alien Skinner, era nga bino byebimu ku bigambo byabwe. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi? Toddamu kumagamaga kankwanjulira Molden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain, era nga bano bakutusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas. Basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 bebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo. Beba Molden, shipping life into a unified destiny. Bantu bangi boogedde osanga nange bino sandi biwadde budde kubyogerako, naye it is so frustrating. Ononya n'amaanyi gy'ogajja ag'okusirika nga togalaba, ng'olaba omuntu once you supported wholeheartedly ng'ebintu bye yeekola nga he's rotating around his grave. Alien Skin, abaana b'omu ghetto babeera balimu instinct y'okwebulusa. Gwe byokola tomanyi nti you are rotating around your grave. Yes, nkyogedde kubanga nga tuli mu situation ng'omusajja ono abasajja bakozesa buli chance from day one okuva lwe yajja to discredit him. Bakoze buli kimu ne bakikola, ne bakola ebibookesa, naye bakulaga tebapowa nakati, ne bakola ebintu buli chance gye bafuna nga baagala okumudiscredit nga biganye, naye still basigadde tebapoye. Bakutte bana abaana simanyi bebayo kya paasi ne bamupaledinga ne bibookesa tebapoye. Kati babesaawe no babadde balinawo saanya n'ayogera ebibookesa naye nga bakulaga tebajjaamu tebazikiza. Then gwe nojja ne weteeka mu target not knowing nti basobola okukozesa ng'empiki mu muzannyo gwabwe. Hey, bakisobolera ddala because they are good at using situations in their own advantage. Baina mechanism, baina resources, basobola okufuna eggaali nga yaabwe ne bajja
ne bagisindika neeyita mu kagaali ko konna n'ekasatta ne bakituumaani ne bakituuma nti baani abakikoze bantu baani. Ekyo bakiyita using a situation in your own advantage. Hey, bantu abasinga batunulira botunulira ku nfa ya jjajja Ichuli. Abantu bonna bakkiriza nti video gye yakola n'agamba nti bamubye genda nti ekyo kye kyamussa. Naye nze instinct zange zingamba nti no, there is someone who used the situation in his own or her own advantage. Abantu bonna aba directing nti yeyo kubanga omuntu tasobola kukola killing eri obvious bwetyo. Kati alien skin zimbadde nkusaba webuluse. Omanyi osobola okukola ebintu byokola n'okola akabuli okwagala okulaga abantu boli nabo nti goli n'emipiira. Naye akatayimu bwe bagikwatamu empanama n'ekwabikira oyinza okukaaba nga akabizi kase ku kkulu. Nze nkubuulira basajja basobola okukozesa situation ng'omusajja bamwezizingiriddeko buli kaseera banoonyezza engeri gye bamudiscrediti nga biganye gwe weetadde mu target. Tomanyi nti basobola okutambuza ng'empiki ne bakeera ku macanga bakunyize ne bakituuma. Oba waakabi ng'oli mulamu naye bw'omala okuyingira ettaka nabono bonna ababadde bakuwagawaga buli omu asaasaana baba ku mulala. So nze nkubuulira bino si bikugamba nga akukolimira wabula mbikugamba nga akubuusa. Webuluse nze nkubuulira ekitali ekyo kye nayogedde tekyansimattuse. Byonna byokola you are rotating around your grave kuba bano abasajja bali desperate okufuba okulaba nga badiscrediting omusajja ono. So teweteeka mu target kufuuka mpiki gye bagenda kukozesa mu muzannyo gwabwe ate nga bakisobola kuba tebakyaswala. Buli kimu basobola okukikola singa balaba nga kiserving in their own advantage. So please nze nkugamba ebigambo bino togeza n'odduka nga tewali akugoba. Yes, I'm out. Naatera nenyongera okujjukiza nti ffe aba Javik Properties Limited tukutuusako estates ez'enjawulo ate ku bbeeyi ensamusamu. Tewenyoma tetojja fuuka landlord oba landlady. Jangu munange tuwenga tetukuguza ettaka okuviira ddala ku miliyoni 2.5 yesa okutuukira ddala ku ssente ezo za waggulu ate nga tukwata ne kibanja mpola singa oba toyina zaawamu. Jangu ku office zaffe zisangibwa wali eri Nansana ku Post Bank kwennyini ku kizimbe okuli Post Bank kwe tuli ojja kubanga ate otulaba bulambalamba. Osobola okugulawo account naffe n'otandika okubanga ate oterekayo akasimbiko ate nga naawe yeetaaza zifaamu okulundira tuyina amataka ago tusobola okubanga ate tugakuguza. Skin my brother leero tugenda kwawukanamu. Omanyi bagamba nti ensowera ekwagala yeekugwa kubbwa. Ekituufu ekikolwa kye wakoze ekyokulumba ekitebe kya Nuupu n'otuuka n'okuwandiika ebigambo bya fango ne ku bisenge by'ekitebe ky'abasajja kikolwa kyabadde kya bussiru, kikolwa kya bugwagwa, kya butalowooza. President Museveni asiiba ayite Makerere Kavulaawo era ofiisi ezo aziraba. Aba n'emmundu ezikuba ennyonyi, aba ne bataliyani, aba n'emmotoka ennwanyi, aba na buli mashini yonna esobola okusaanyaawo buli muntu yenna mu ssaawa entono ennyo. Ne lwaki olowooza premises ezo aziyitako buyisi ng'ataziraba? Alien skin goloza osinga President Museveni okuwala na Bobi Wine. Gwe lwaki olowooza nti tagoyinga beyond? Njagala ojjukira si papa my brother top 10 nkukiririzaamu nkwagala naye togenda beyond. Tosuka limits zo. Kyabuntu okuwakanya Kyagulanyi naye okumulumba kyabujega. Oli omusajja ali mu business ze, ali mu politics we, naawe okola bibyo. Ge mazima ga Katonda mu ggulu tukwagala tukukiririzaamu oli top 10 lete twagala okola ensobi nga tulaba. Gwe tosinga President Museveni n'abantu balina buyinza wano b'amagye ku kyawa Bobi Wine naye golowooza lwaki offices baziyitako buyisi? Watyanga ogenza awo ne bakubirawo ne bakutta. Kale n'okubirawo omuntu cause politics agoyinga beyond ku kye mulowooza. Buno bulamu bw'abantu. Awo waliwo abaana ku kitebe kya Nuupu nga baasalawo okufana muntu watyanga afudde naawe. Si papa wano yalumba ekitebe kyekimu n'akubawo n'amasasi yakomekkereza aliriddawo. Watyanga ezo ofiisi za Museveni nga ddala Bobi Wine ali mu katego ne Museveni.
So nsaba muganda wange tumanye we tukoma. Amanyi ogalina tukukkiririzaamu gwa kulembera ghetto, gwe top 10, gwe top 100, but know your limits. Ennaku zo zibeere nyingi ku nsi eno. Si paperi efujjo yalikola ali mu kkomera. Si paperi efujjo yalikola n'abalala bazze balikola. Tunuulira gravity yakwata akasawo ka seminti n'akatwala ku biiki y'omusajja. Tunuulire engeri gy'atambulamu musically. Tukukkiririzaamu mulimu n'abakuwagira nga banuupu. Kuba endongo yo wagira bantu bo naye tolumba bizinensi ya musajja. That's my simple advice. Nsigala nkyakuwagira nkukkiririzaamu naye nina okuteeka mu layini entuufu. Simanyi bigambo bino binaakusanga oba bwe binaakuyisa. Naye nze ndi faaniwo top 10 kibanda naye ebyo byokola okulumba ofiises za Bobi Wine. Oyinza okuba olina kyobala naye bonna abazze babikola balina gye bakomekkerereza. Tuwakanye, tuwagire, naye tetulumbagana kugoyinga beyond. That's my advice. Ayagala ogenda ebweru bantu bange, emirimu egitambulirawo gwanga lya Kuwait, Qatar na Abu Dhabi kola ku bisaawe bya nnyonyi. Twetaaga abawala n'abalenzi 305 baba bafuna salary wa $1.5 bakirina, ba waitress ne ba waiter $2 n'aba basindika obugali ku bisaawe $1.8 abawala n'abalenzi myaka 21 paka myaka 36. Sente zoteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Tunoonyeeko ku noti 74 noti 6 72 86 oba noti 7 6 17 45 27 genda kuba tufuna butereevu mukwano. Tukubireko interviews zegena maaso. Banji bakyawa endowooza zaabwe era nga ne ku channel yaffe ey'okubiri eya PJ TikTok Vibes ojja kubanga ate obasangayo bulambalamba. Owekitiibwa Engineer Daniel Sebugwawa yatuvudde ku maaso. Ono abadde mwami w'owekitiibwa Joyce Nabbosa Sebugwawo bambi yafudde kitalo nnyo, kitalo ddala, Mungu agumye ab'enjuye. So ng'ateera munange kuba omunaku tekya olulugira abaganda balugera abantu baffe abaali balumbibwa omuyaga landslides wali eri ebulambuli munange bali babategekera tent ne babakolerayo camp webeekuumira nga ebalinda kyekiddako ate munange olowooza omuyaga omulala tegwalumbye nengenda maaso kubanga tegusanyawo tent zino 3 zonna zakkiridde kutaka ng'era bw'olingira ate nga munange zabaddemu abantu abakunukiriza mu 100 abantu 7 lulambirira be basigadde mu bbanga ate ng'enkuba yo ekyatonya tebalina wakusula tebalina byakulya tebalina mifaiso tebalina ki bali awo bali stranded. So embeera yo bwete weri eside eyo ebulambuli.
Omukulira Kaguta Museveni ono ye olwavudde Mbale yagukidde eno wa emukono era nga yagenze maaso okubanga ate alambula ku luguudo lw'eggaali y'omukka we lutuuse era nga teyakomya awo abantu b'Embale yavuddeyo abasuubiza banneekolera jange okubawa obukadde 10 bagende maaso okubanga ate bateeka mu ssako yaabwe basobole okubanga ate beekulaakulanya naye nga okwanirizibwa kwe mu district ey'Embale kwabadde kwa Kibogwe abantu tebamuwadde maanyi babadde batonotono tebabadde na batonotono tebalabiseeko street nga njereere naye nga yabadde akulaga nti asonga mbere wano nno bangi basenze ne bagenda maaso okubanga ate bapima ne babalabalamu omukulu Kyagulanyi Center ebiseera bye yayitira mu Mbale kyali kitya ate n'omukulu wayitiddemu kibadde kitya kati nno waliwo neyavuddeyo okubanga ate asaba ab'ebusoga bakopa ab'Embale kye baakoze nga bogenda okubanga ate olaba Kiba kibi okukako omukwano golita kwagala tenolemerako newoloka omuntu yakwagale nga mu mutima gwe sibyaliko era tebigola akaseera kembadde nono nkubye mulage nti nomwagala naye ndaba tamuka alugera balutuusa nanana kamuleke agende kansigale kaninde sijabugaga mukwano misade kankuleke kansigale anini ekitegeeza obwala eri bugyasigala abatambule ku mmere kodi lwediyo no opposition. Okay. bamembe abataano nga parliament erimu abantu 558 bwogemako abantu abataano percentage eriki percentage terera na muntu mulala even one omuntu wesuntawo igwira Katonda bayambe baba mane mucholye mpegano bwe mulimano kucholya kale singa ne Busoga tukola tutinga ab'Embale kye bakoze twadema kugiranga ku bino mbugundi ayogeire mbukubanga ayogeira akolera gavumenti ya Museveni mbumunene mu gavumenti mbwalina sente mbumegundi ayogeire katujjeyo batuwe ku sente singa twetolamu ekyo ekintu abo betukoba nti gundi ayogeire n'abasinze natusiba mu mbeera mbi n'abasinze natuleetera bwavu n'abasinze nakwiza Obusoga inuma ate nga balaga mbu bende ino Obusoga n'abasinze kulemeza kisada kino mu ntebe abo ebikonge ebyebiri Busoga ebyo ebivaayo byayasaamirira ngaye ensonga ediruma Abasoga tibisobola kuvaayo okudogerako kati kino kyabeire Mbale singa fena tukikola tuti twakiraga kyatwala ebikado kizimbye amabalakisi kiwambye buli kimu ife tuli eno tuli kudoboda tuli kudoba budobe nga kyere kyeyagala
naye ng'ate ye Speaker wa Parliament omukyala amanyiddwa nga Anita Ntamonke yavuddeyo n'abasaba ekisonyiwo mwenna bannayuganda agamba nti musonyiwe Parliament byonna byebakoze mu kutegeera ne mu kutali kutegeera oba okitegeera so atuusa okwetonda kwe ne Parliament okutwaliza wamu eri bannayuganda weewaawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ye olunaku lw'eggulo yeetabye mu mukolo gw'okuba ng'ate abasiibula muganda waffe owa NUP amanyiddwa nga manager Shafik ono nno nga ag'obuzaale Shafik Wanyama eyafiira mu ggwanga lya South Africa bwe yali awuga oba yafiira mu mazzi so mu mbeera efaanako bw'etyo ku mukolo yabaddeyo nnyonyi ddala era nga bino bye bigambo byagenze maaso kubanga ate asibirira abakulu ababadde ku mukolo guno. Bakadde baffe munnange mutuwagire naye naffe mutuyamba ate ebigambo bino byongera bwe tubyogera bagamba oyo muvubuka bw'oyogera amazima gaawe bofiwensi yali omulasta aleka kansigalamu naye bakadde baffe bwe muvaayo ne mwogeragana amazima muba mulaga ensi nti tetwogeza busungu tetwogeza bukyayi wabula twagala ensi yaffe etweyagaze bazukulu wakiri sileva lekome kuffe baana bammwe ne bazukulu bammwe baleme kulinnya nyonyi nga bagenda kukola bwakadaama nga bagenda kukola bwasikaali tusobole okweyagalirako mu nsi yaffe kyekyo ekitukozesa bazeeyi baffe. That's why we risk our lives. That's why we speak non-stop. Nze nandibadde soogera nandibadde nnyimba buyimbi nga tebampa ssente naye twogera bino ebintu kubanga twagala tuteeke ettofaali maybe tujja kuinspiring abalala. Gabye omusaayi ani agabye omusaayi ayogera mwana gwe yoyo lino yoyo agabye omusaayi agugabiddewa asante sana mzuri sana Bobi Wine bwe basookedde ddala ogisimba mukisambi nga ndaba agenda gaba omusaayi agugabye ye yabasitandise ne bano yaga Bobi Wine bano Wanaye yamwagala ndowooza omuli owulya n'abaana bakimanyi neera kakimanyi bw'abeera ku TV jakadukajejja mamisimbe mulabidde ddala ekisambi bakifumise olaba okwono kwe bayita okwagala okwannamaddala okuva ku ki okuva ku ntobo y'omutima gw'omuntu naye nga ngera kuba nga ate mbasibulira wano mukadde kano kennyina ebyokubatuusako byo bikyali biyitirivu abantu beeteeseteese dda bagenda mu nnaku nkulu naye nga ekiri mu kibuga Kampala olemwa akavuyo kayitirivu laba bebi bamuwanika buwanusi asobole okuba nga ate tanyigirizibwa mu mbeera eno bambi bwe bityo bwe biyimiridde ngera kuba nga ate mbaagaliza Ssekukkulu ennungi bantu bange mwe bali kutambula naffe okuviira ddala mu mwaka gwa 2020 okutuusa kati bambi so mwe bali kubeera bantu abaagala okuwuliriza bye mbaweereza weewaawo naye nga mbajjukiza nti Sheikh Ashraf ajja kubasomera edduwago wenna aliyeyo ng'olina ebikutattaganya mu bulamu ebyenjawulo tomubuusa maaso genda maaso kubanga ate omukonaka kusomera edduwa emu bweti ojja kulaba ebintu nga bikola ki bikyukakyuka mpola mpola era kubanga ate mbasiibuza omukulu ono abazadde kambanjulire Ibn Ryan Junior School somero lya Dana Boarding ate nga ly'abawala n'abalenzi liri ku musingi gwa Buyisiraamu wabula nga baaniriza enzikiriza zonna balina abasomesa abatendeke abaabangulwa okulera wamu n'okusomesa abaana balina school van ezireeta abaana abava ewaka ate nga balina ebisulo ebiyoyofu ebibiyonjo okukamala gattako ne bametron abamanyi okulabirira abaana basomesa ebintu ebyenjawulo omuli okuwuga okusamba omupiira okusuna ennanga
sinagita ate nga n'aba scout tebabeera biddeyo. Bano basangibwa wali e Mayabukomi kilomita 14 okuva ku luguudo lw'e Kampala okudda e Masaka. Ate nga registration agenda maaso abeetaaze bakubire ku namba zaabwe z'essimu 0782 79 49 oba 0704 25 oba 0774 25 000 beeboka abajja okubangula omwana wo. Alien skin jebaliko nikalize badangamba tiwoba olowooza olina eggaali giseeko emukono jangu otusale koko ate woba olumbanga awantu ng'olaba olina amaanyi olumbanga misana segeera bwoba ogeewulira tusaleko emukono segeera ewe tuli jangu emukono otulage nti otuyisaamu eggaali aye tojja kiro jangu misana olesinkagane zane mbadde nkwagalamu wano ni wano nzezeeka naawe segeera si mu bubi nze nkwagala omu oba ogeewulira then nsalaako segeera naye akamanyiro kakomye olowooza mbugwa alina amaanyi mu nsi wano eno otulaba batono tulaba butono naye mwetuli wakamwali ojja kusinyika mbanyi olowooze nti ffenna tuli bankoola fe tetuli bankoola mwana tetuli bakibanda ate bali abalaali boorigino wanuziyefe kati oli kibanda waffe ye muveeko oli ye pyuwa kati fe tuddako oyo then bwoba oyagala otuyisaamu eggaali tojjanga kiro jangu misana ate ekitebe kireke kuba tekuli lwataano lwoyadde n'ekikulu ekitebe kireke lumba awantu wombanyi nti wassaawo oko olwataano segeera naye binaddirira mwana ati wali kawaani wana akeeruzira naye ojja kugendayo ku alaali nga tugenda kuvaayo segeera tuli babi tutambaala empola wano palaso yakukuba olwi twenda kyewakola olaba palaso yakukubanga twena adamaanyi kati ffe gotambala onaatusobola beebereremu tujja kuyisa bubi nze nkwagala wano nuwanu bansinda babanda benja kuba nabo nze nkwagala omu kuyiseemu eggaali bulungi ekikakasi oba ogeewulira nsalaako bwomu ojja kitegeera naye nkusaba busabi ojjeko emukono weepankeko ebyo ebyekisiro gyalaba. We shall teach you a very good lesson so that others will learn from you. Oba tokimanyi naye genda mpola maama ikwate bureeki genda tomera enkoola eyo eba ekulimba embuzi zikulimba embuzi zeeraliikirira ku nsi mugiryako makoola naye next time you will see you realize ojja kutegeera ekisiri omulamba ebigere nga ate aba afudde tajja kudduka segeera so ddamu amagezi mwana amakoola galye naye ng'omanyi nti ogalya ng'omaze okwekolerera leka kugalya ng'olowooza nti ojja sabiriza ojja okola ebyekisiro olwokuba bajja kuwa sente tujja kumalamu akajanja ekyo ekyalo kyewajja nakyo ojja kufuna lesoni gwerinda giri oyasama ebyo ebinya ebikulinga ebyente mbanyo